Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi babuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda ng'era nsaba Mukama atutegeko omwoyo we atukulembere n'olunaku olwaleero nga tugabana emmere y'omwoyo egenda otuyamba okukola omuntu waffe ow'omunda ng'omuntu waffe oyo ow'omunda kyekikula kya Kristo ekyo ekiri mu ffe. Tujjukire Mukama atutaddeko ekisa era nga tusoma mu 2 Corinthians chapter 4 okutandikira ku verse esooka. 2 Corinthians chapter 4 okutandikira ku verse esooka walaga nti engeri gye tulabye nti tufunye obuweereza buno era nti Mukama ataddemu ekisa tetujja kuggwaamu maanyi naye ffe twegaanye ebyo ebitali bya mazima ebikweke era tutambulidde mu ebyo ebiteekeddwawo amagezi g'abantu naye tukwate ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo mu ngeri mwoyo mutukuvu gy'ayoleka ekigambo kya Katonda mu mitima gy'abantu mu mutima gw'oggwale yawuliriza. Tusoma 2 Corinthians chapter 4 verse 3 walaga nti singa amazima tugakweka tuba tugakwese eri abo abaabula. Singa leero tukweka amazima tuba tugakwesa oyo eyabula. Kati eyabula we tumukweka amazima kitegeeza tuba tetwagala agende mu ggulu. Tulina okwogera ekigambo kya Katonda nga bwe kiri wabula ne twegaana kiri eky'obulimba kubanga tulaba mu 2 Corinthians chapter 4 wogenda mu maaso n'osoma ku verse 4 walaga nti abo abaabula amwabo Katonda w'ensi eno yabaziba amaaso n'abaziba endowooza era tebalina kukkiriza. N'olw'ensonga ekitangala kya Mukama tekijja mu bo, enjigiriza ya Kristo tejja mu bo era nga kyekyo ekifaananyi kya Katonda. Ekyo ekitangala kya Mukama ekyakayakana okuva munda mu ffe. Tujjukire nti waliwo enjawulo okuwulira obuwuliza ebigambo, waliwo ne mwoyo mutukuvu okubuulira. Waliwo enjawulo okuba ng'owulidde musumba ng'akubuulira enjiri n'owulira enjiri ku leediyo n'olaba enjiri ku TV ate ne Kristo okubuulira kya njawulo. Osobola okuba ng'owuliriza ekigambo kya Katonda ebiseera bingi okuva mu musumbawo naye Yesu Kristo akubuulidde enjiri kubanga ekya Yesu Kristo ekya Kristo kyakubuulira ekyo kyekigambo kya Katonda. Kubanga ffe ng'abantu tulina obusobozi okwogera nga bwe tuba twagadde ng'endowooza yaffe bweri naye mwoyo mutukuvu ye ayogera nga bw'aba ayagadde kuba ne mwoyo mutukuvu alina endowooza. Kati weebuuze Kristo yali akubuulidde ekigambo kya Katonda era Katonda yali ayogeddeko naawe. Y'ensonga lwaki tulina okuba nga tuwuliriza na mutima gwaffe. Nkubuulira ebigambo bino ali muganda wange mu Kristo awuliriza nga njagala ebigambo bino bikuyambe okuteekateeka omutima gwo owulire ekyo kye tugenda okugabana kubanga amazima Mukama agateeka mu mutima era olina okwetendeka okuwulira n'omwoyo gwo si n'endowooza yaffe wabula n'omwoyo kubanga endowooza yaffe ng'abantu erina okuyaayaana okumanya okutegeera n'okubeera nga ennyonnyolebwa ekintu n'ekitegeera yeyo endowooza yaffe. Kyova olaba buli kye batugamba tusooka kiteeka mu ndowooza ne tukuba obufaananyi ne tugezaako kitegeera nga bwe kiri bwe tutakitegeera ne tugamba nedda ekyo kya bulimba. Kati twetendeke obutawuliriza na ndowooza yaffe kuba endowooza yaffe yeeyina kuyaayaana kumanya na kutegeera naye ate waliwo omutima gwaffe omwoyo gwaffe gwo gulina okuyaayaana okufuna okubikkulirwa kuba omwoyo omutima gugufuna kubikkulirwa kubanga omwoyo yaleeta okukkiriza. Omwoyo wa Mukama oyo yaleeta okukkiriza ate oyo abeera mu mutima
kati buli lwe tuwuliriza n'endowooza yaffe tugenda kuwakanya Katonda, tugenda kubuusabuusa, tugenda kugaana amazima. Olwo tubeere bamu ku abo abaasibibwa ekiwero mu maaso. Kubanga mu 2 Corinthians chapter 4 verse 4 watulaga nti Katonda w'ensi eno azibye bangi endowooza yaabwe ne baba nga tebakkiriza. Azibye endowooza. Ensonga lwaki omulabe aziba endowooza? Kubanga bawuliriza na ndowooza, era nga ffenna gye twasookera twawulirizanga ekigambo kya Katonda n'endowooza. Nga bw'owulira ekintu kyonna okiteeka mu ndowooza n'ogamba naye kibeera kitya, kibadde bwe kiti oba bwe kiti. Twetendeke okuwulira n'omutima, okuwulira n'omwoyo, kubanga awo we wabeera okukkiriza. Bwe tunaaba tetukoze ekyo tujja kubeera n'okubuusabuusa, naye weetendeke okuwulira n'omutima gwo. Nga bw'owulira ekigambo kya Katonda weebuuze munda mu ggwe, mu ndowooza yange kwegamba ki kyenfuna mu ndowooza yange ku bubaka buno? Ate olwo weebuuza ate mu mutima gwo, omutima gwo gwo gugamba ki? Ekyo kigenda kuyamba okutandika okwawula endowooza n'ekyo ekiva mu mutima, ekiva mu mwoyo. Kyenva njogera bino kubanga obubaka Mukama bw'atuwa bujja mu mutima, si mu ndowooza. Mukama waba ayogera naawe, kyonna kyagala okugamba akiteeka mu mutima gwo, mu mwoyo gwo, kubanga we watuula okukkiriza mu ndowooza yaffe. Kubanga bwe tuba tetulina ekyo tujja kubanga tetulina na kukkiriza. Ate bwe tuba nga tetulina kukkiriza tujja kulaba nga okutambulira mu ebyo Katonda byayagala tujja kulaba nga ekintu ekizibu ennyo. Kubanga bwe tuba nga mwoyo si atukulembedde tuba tuli mu kwekaka bwekasi. Kati ekintu kyonna kye weekaka gaba maanyi go na busobozi bwo ng'omuntu, tekuba kukkiriza. Ekyokulabirako nga bwe banaabeerawo omulwadde ne bagamba sabira ku mulwadde ono. Bwe tuba nga tetulina kukkiriza mu ffe na mwoyo wa Mukama tukulembera, osobola okulaba ng'ekintu ekizibu era n'otya, naye ne weekaka olw'okuba abalala weebali, olw'okuba bagambye, ne weekaka noga kansabe nkole bwe nti ne bwe nti, era oba noga kansabe n'essaala mpanvu nnyo kamuteekeko n'emikono bonna nga balaba bategeere musabidde. Naye ng'ekyo okikola okuva mu ndowooza yo n'ekyo ekifaananyi abalala kye balaba. Naye ebya Katonda si we biri. Ebya Katonda tetubikaka ate tetubiteekateeka, wabula kijja mu butonde. Okukkiriza kujja mu butonde okuva mu mutima. Gwe omanya nti omuntu ono awonyezeddwa, era okwo kuva n'ogamba nti mazima omuntu ono mu kaseera akatali kawala agenda kubeera bulungi, oba n'ogamba mu kaseera akatali kawala amaanyi ga Mukama, omuliro gwa Mukama gugenda okwokya amaanyi gonna ag'ekizikiza agalumbye omuntu ono oba ensibuko y'obulwadde obwo. Kati okukkiriza okuba mu ggwe muneekujja kwa butonde, si kwa kuteekateeka, si kwa kuteebereza, ate tetukaka wadde okulaga abo abaliwo, wabula okukkiriza kuva mu mutima gwo, okiwulira munda mu mutima gwo. Kubanga bwe tuba tetukiwulira munda mu mutima gwaffe tugenda kukaka, era tugenda kukola ekyo ekisanyusa abatwetoolodde. Saba Mukama tukulembere nga tuwuliriza obubaka obwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogerako ku nteekateeka y'omulabe sitani eri abaana ba Katonda era eri ensi. Naye nga mu kutandika era kansooke nkujjukize kino aliyo muganda wange mu Kristo nti mu kaseera kano wetwogerera mu nsi ey'omwoyo, nga wonaawulira nti ku mawulire bayinza okugamba nti munnamawulire ali mu kibuga gindi ne bagamba tuwe ku mawulire agavaayo tutegeere ekiriyo, gwaliyo. Kakati nsaba owulirize muganda wange mu Kristo, mu kaseera kano ekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo, Katonda ali mu kututukuza,
Katonda ali mu kututukuza iffe ffenna, ali mu kututukuza abo bonna abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu era abatambula n'okulemberwa Mwoyo Mutukuvu. Katonda ali mu kututukuza. Abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu be baliwa? Abo abagondera eddoboozi lya Katonda ly'atadde mu mitima gyabwe obbakulembera mu kusalawo mu kyonna kye baba bakola, ky'owuliriza, ky'olaba, ekintu kyonna ky'okola, okulaba nti osooka kwebuuza mu mutima gwo, Mukama ngamba kukola ki? Kino kye ngenda okukola kisaanidde oba nedda? Bw'oba ng'olina omwoyo yakukulembera munda mu ggwe, Mukama ali mu kukutukuza. Mukama ali mu kwambaza ekyambalo ekipya mu mwoyo. Omuntu ow'omunda Mukama ali mu mwambaza omuntu omupya. Omuntu ow'omwoyo Mukama ali mu mwambaza omuntu, kwegamba ekyambalo ekipya eky'ekitangaala. Kwe kutukuza okwo kwenjogerako, era Mukama tutwala ku ddaala eriddako mu mwoyo. So nga n'eri ewa sitaani nabo bali mu kweteekateeka. Sitaani abatwale ku ddaala eriddako. Tokkirizibwa, kyengamba tokkiriza ggwe kulekebwa mabega kwekyo Mukama enkyukakyuka gy'agenda okuleeta era eddaala ly'agenda okuteekako ekkanisa. Ekkanisa ntegeeza mu mutima gwo Mukama w'atuula, so sitegeeza ekkanisa ey'ebizimbe kuba omwo Mukama si mwatuula. Mukama ekifo ky'atuulamu kiri kimu mu mutima gw'omuntu, era awo we yatonda waasobola okutuula era waajja mu mutima gwo, waasobola okutuula era waajja. Kyova olaba bwe tusoma Ecclesiastes chapter 3 verse 11, Mukama agamba nti yateeka emirembe n'emirembe mu mutima gw'omuntu, kubanga Mukama awali emirembe n'emirembe awo wokka waatuula. Awali emirembe n'emirembe. N'ekirala tujjukire Mukama waffe mutukuvu, awatali butuukirivu tewali agenda kumulaba. Si kikulu bye twogedde leero, oyinza obbiwakanya, oyinza obbikkiriza, naye ng'essanyu lyaffe eno nti tetubiisirikidde, tubyogedde, amatu go gabiwulidde, era toligamba mbu tewawulira, oliba mujulizi nti wawulira. Mukama waffe mutukuvu, omwoyo we mutukuvu, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Era ekyo sijja kukoowa kukiddamu. Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Era tufube okulaba nti tubeera mu mirembe na buli muntu. Tubeere mu mirembe na buli muntu yenna. Oli kaabe nga yakoze ekikyamu, fuba okulaba nti oli mu mirembe naye. Ekyo Katonda kyatwagaza, kyatugamba mu Hebrews chapter 12 verse 14. Katonda affe mutukuvu, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Era bwe tuba nga tukweka ekibi munda mu ffe, tuba twerimba ffekka. Tusobola okulimba abatwetoolodde, ne tubuzaabuza abantu bonna, ne tubuzaabuza n'abasumba gye tusabira n'emikwano gyaffe, naye tosobola kubuzaabuza mwoyo wa Katonda. Oyo ali munda mu ggwe, oyo alaba buli kimu ekigenda mu maaso, oyo alaba ekiri ku mutima gwo, oyo alaba ennamba z'essimu z'omanyi nti ddala ennamba ezo ziresse mu ssimu yo, naye ng'ebigendererwa byazo tebiweesa Katonda kitiibwa. We tukweka ekibi munda mu ffe tuba twerimba ffekka, kubanga amaanyi ga Mukama tegagenda kweyoleka munda mu ffe, okuggyako abasazeewo ne baleka buli kimu. Tweyawule ku kibi, tweyawule ku kibi, buli kibi kyonna tukyewole. Amakubo sitaani gakozesa okujja mu bulamu bwaffe tugaggale, buli kkubo lyonna tuliggalewo eri oyo ayagala okgenda mu ggulu. Kubanga waliwo bye tuyinza okukola wano ku nsi nga tutuukiriza obulombolombo bw'ekkanisa oba obukwakkulizo, oba bye tulaba nti bisaanidde ddala omulokole oba omukristaayo okukola nga bituufu mu maaso g'ekkanisa, naye nga mu mutima gw'okimanyi nti singa Yesu Kristo akomawo erinnya lyo terijja kusangibwa mu kitabo eky'obulamu, ng'era omanyi n'ensonga lwaki terijja kusangibwamu. Kati bw'oba omanyi nti Yesu Kristo singa dda
erinnya lyo terijja kusangibwa mu kitabo eky'obulamu, ng'era omanyi n'ensonga lwaki osuubira terijja kusangibwamu. Tereeza ekyo leero, weenenye ove ku kkubo ekyamu, otereeze enkolagana yo ne Mukama Katonda, erinnya lyo liwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Mazima kinaabeera kitya ffe abazze baweereza Mukama gw'abadde nga mu kkanisa, gwagoberedde pulogulaamu z'ekkanisa zonna, ate olunaku olwo n'oba ng'erinnya lyo terisangiddwa mu kitabo eky'obulamu olw'ekibi kye twakweka mu mitima. Twenenye, tweyawule ku buli kibi. Mukama atulessewo nga tuli balamu olw'akakisa ak'okwenenya. Olwaleero ngenda kwogera ku Entegeka omulabe sitaani gy'ayina, era ebintu bino omulabe sitaani yabyogera mu miitingi mu lukuŋŋaana sitaani lwe yalimu, ngamba Lusifa ng'asisinkanye abo abamuweereza, nga kuliko abantu abava ku nsi eno ne bagendayo mu ggulu erisooka n'eryokubiri, nga mulimu ne dimoni era ne bamalayika abaagwa ne sitaani, bonna baali mu miitingi eno gye ngenda okwogerako. Ng'era obubaka buno nabufunanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2017 essaawa 11 ez'olweggulo n'eddakiika 47. Bino bye ngenda okukubuulira mu miitingi eno, era nga ebiseera ebisinga ekifo kyali kyekimu mwe baali boogerera. Ekisenge tekirina nsonda, kyetooloovu nga bw'olaba ekisaawe ky'omupiira tekirina nsonda. Ekifo mwe baali we kyali kifaanana. Era nga omulabe sitaani oba Lusifa okusinga yali ayogera ng'agamba ayagala akyuse buli kimu Katonda kye yatonda kive mu mbeera Katonda gye yakitonderamu. Ayagala azze emabega amateeka gonna Katonda ge yatonda abantu baleme gagoberera. Era ayagala buli muntu na buli kisolo kabeere mwana muto akole ebyo Katonda by'ataagalira ddala. Bino omulabe bye yayogera mu lukuŋŋaana olwo, ng'agamba ayagala mu makanisa ababuulizi bawulire enjiri ey'okugaggawala, ey'okubeera obulungi, wabula si njiri ey'okutambulira mu ttuukirivu, era si njiri ey'okwenenya. Batunuulire bugagga, kubeera bulungi bye baba batwala nga mu maaso ga Mukama, wabula si butuukirivu. Era ng'omulabe sitaani mu lukuŋŋaana luno yayogera n'agamba ayagala abasajja batandike okwambala engoye ez'abakyala n'okuteekako emisono ku nviiri nga ez'abakyala, era ng'ayagala n'abakyala bakole kyekimu bambale engoye z'abasajja. Ebyo omulabe sitaani Lusifa byasookerako okwogera mu miitingi. Era nga yali ayagala nnyo abantu ku nsi baagala ebyo Katonda byabagaana. Era omulabe sitaani n'agamba ajja kukosa mikwano gyabwe, ajja kukosa abafamire, ajja kukosa bakama baabwe, ajja kukosa buli kimu okuboogerako, okubawaayiriza, okubayisa obubi, okubatulugunya, naye afuba okulaba nti abantu beekyawa. Buli omu waali embeera emuleetera okwekyawa, n'ekitundu kyalimu n'awulira nga yeekyaye ng'ali yekka, tewali amwagala, nga n'ekyo kyateesa teri agala kiwuliriza. Nga omulabe sitaani akimanyi nti omuntu wanaabeera mu mbeera eno ajja kuba tasobola wadde okufuna obudde obusaba, kubanga aba alaba nti tewali agala kuwuliriza nsonga ye gy'ayogera, aba ali mu kwemulugunya nga gaabampaayiriza, banjogerako, famire tebanjagala, emikwano banjogerako kino. Kubanga omulabe sitaani akimanyi nti omuntu abeera mu mbeera eyo, okukkiriza kweri Katonda kukendeera, n'essaawa z'asaba zikendeera, ate ebyo bireeta okweraliikirira n'okutya, so nga Mukama tiyamutuwa omwoyo w'okutya. N'olw'ensonga bwe tubeera mu mbeera embi, manya nti omulabe sitaani ye ly'essanyu lye, otandika okwemulugunya, otandika okugamba Katonda naye lwaki nze? Awo sitaani yaasanyuke, kubanga mazima gali nti iffe tulina kwebaza Mukama mu buli mbeera yonna, ne tusanyuka mu buli mbeera yonna, kubanga embeera eyo yennyini Katonda gy'agenda okukosa okuwa obujulizi n'okutwala ku ddaala eriddako, kubanga ekyo kigezo, era tuli mu ssomero, tulina okusooka ne tuyiga embeera eyo, Mukama n'agikozesa otutwala ku ddaala eriddako.
era omulabe sitaani Lucifer ng'ayogera mu miitingi yayogera n'agamba agenda kukola kyonna ky'asobola alabe nti abaami n'abakyala tebalina nkolagana, tebateesa kimu era babeere nga mu kuyomba olunaku lwonna. Era omulabe sitaani n'ateesa ng'ayagala abakristaayo babe nga tebasobola kuggulawo oluggi lwabwe eri oyo yenna ayeetaaga obuyambi oba yeetaaga okuyambibwa ne baba nga obuyambi babuyina. Era mu miitingi eno eya Lucifer mwalimu ne dimoni ezimu ku zaasinga okwesiga ennene nga dimoni eyo gye bayita Leviathan, sitaani gye yakwasa obwakabaka bwonna obw'omu mazzi, obw'ennyanja n'emigga, Apollyon, eyo nayo dimoni y'emu ku nnene zonna zaalimu mu miitingi. Era we tulaba mu kitabo kya Job Mukama yamubuulirako ku dimoni eyo Leviathan. Omulabe sitaani enteekateeka gy'akoze agenda kuleeta ebizibu eby'enjawulo nga kyanoonya iggwe omukristaayo, nze omukristaayo tutandike okujja okukkiriza kwaffe mu Katonda, tutandike okwemulugunya tugambe oba Katonda taliiyo, lwaki embeera yaffe eri bweti, kwega tutandike okubuusabuusa. Sitaani alina entegeka alabe nti ekizikiza kyeyongera ku nsi kubanga ekizikiza we tukitambuliramu, oyo atambulira mu kizikiza asobola okwekoona kuba gy'alaga abatalabayo asobola okugwa mu kinnya. Kati sitaani wamala okuleeta ekizikiza mu nsi ey'omwoyo nga tomanyi gy'olaga, asobola okujja natta, nabba era n'akuzikiriza. Kubanga eyewa sitaani gye babeera gy'owulira ne bagamba bagenze mu nnyanja, bagenze mu ggulu erisooka oba eryokubiri, eyo teri musana. Wabula waliyo ekiddedde, waliyo kwegamba kala eringanga emmyufumyufu bwetyo. Obudde bwa teri kitangala kuba teri musana mu nsi ey'omwoyo, omusana guli ku nsi yaffe eno. Eri waliyo kwegamba ekintu ekyefaananyiriza omusana sitaani kye yateekawo kiri awo kimyufu. Kati kyova olaba n'ebifo ebyo ebisanyukirwamu gye bagenda, ebifo ebyo ebisanyukirwamu ebisinga gy'olaba nga tebateekako mataala kwegamba gaaka nnyo. Ebifo ebyo gye bagenda bateekako musiki ne babuukabuuka biki, bateekako amataala ago okwefaananyiriza eri ewa sitaani kubanga yo weewa tewafaananira ddala. Ekiseera kyonna weewa tewafaanana, teri musana. Omulabe sitaani alina entegeka ey'okulaba nti obwenzi bweyongera ku nsi nga bwe kitabangawo, era agenda kukosa ebintu byonna buli kimu okulaba nti atwala emyoyo mingi mu muze ogwo. Newoba nga wooli waliwo ekizikiza kingi ng'oli mu kitundu nga waliwo emize egyalemerawo, gwe kennyini weerangirireko ekitangaala. Yesu Kristo yatugamba nti weerangirireko nti gwe oli kitangaala. Newankubadde otambulira mu kizikiza, gwe weerangireko nti gwe kitangaala, kuba ekitangaala kya Kristo kiri munda mu ggwe. Omulabe sitaani mwetegefu okuweereza dimoni kazibe zonna z'alina eri okuwamba omwoyo w'omukristaayo omu, kubanga eri sitaani omwoyo gwo gwa mugaso nnyo gy'ali, era mwetegefu okuweereza dimoni zonna z'alina okulaba nti atwala obutwazi omwoyo gumu. Tujjukire omulabe sitaani